Kitalo nnyo nnyini ddala amawulire gannaku Ssaabaminisita bw'atyo asobola okubanga afa kaakati yatugenze mpaka mu ggwanga erye Kenya. Wuliriza bulungi mu vidiyo eno nkuleetedde aba NRM mu maaso awo abali mu bitundu by'Entebbe balajana bagamba nti bano bakuba abantu wabula kansooke nkubulire ebitiinitini ku Prime Minister eyali ow'e Kenya omusajja ayitibwa Raila Odinga. Raila Odinga akitwale nti ye beesigye weeyo era nga ono yeesimbyewo kuba President emirundi 5 mirambirira 2013 2017 2022 ate ne wali mu 2007 ewaaliwo enjawukana. Nkusaba kano okawuliza kalungi nnyo. Omwami ono abadde ajjukirwa nnyo oba alijjukirwa nnyo okubeera nti yali musaale mu kulwanira eddembe ly'obuntu mu kulwanira enfuga eya demokrasiya. Afiiridde mu ggwanga lya Buyindi eno nno nga gye yali agenze okuba nga bamujjanjaba era nga omusajja mukulu afiiddemu wali mu Ayurvedic Eye Hospital wali ebyaddala mu ggwanga eryo. Ate bulyawo enkyayunaku olwali ku myaka 8 asobola okuba nga cardiac failure ndowooza guba mutima ne guzikira ate ataka biki ebyo byonna bitwalire wamu n'asobola okuba nga ayiseemu mu mbeera eyo. Kati Abannakenya ne Africa abadde musajja musaale nnyo era kubamu ku basajja abalijjukirwa. Kati kansooke nkwe abantu b'Entebbe si basanyufu bagamba nti abavubuka ab'ekibiina ki NRM ebyaddala embeera yeno gye bateeka ku ground yaabwe. Eno ya nakumu President Museveni wabeewo antagingira General Damulira n'abantu abakwasaganya ku nsonga za security, internal affairs, Mwami Otafiire n'abalala. Amazima gali nti President Museveni eno ku Ntebbe Road gye tuva Zana Ntebbe Road n'Amasuba waliyo abavubuka abeegulidde omuze okwambala t-shirt zo kwoli ekifaananyi ky'okwoli eza yero ne bagenda nga bakuba abantu babakuba misana ttuku kwegamba t-shirt zo yafuuse nga immunity gamba kyafuuse nti kyekibataasa oba kyekibalaga nti kati bwe bazambala babeera balina entitlement babeera balina mandate okutambula nga bakuba abantu ne bababba misana. Ku lunaku lwa independence kyannumye nnyo, that's why I did not even celebrate independence. Balina abavubuka babiri be baakubye wano ku Bata ku Kiddendejje. Omu ku be baakubye manager wange wano Kalibala and Sons Furniture. Bamukubye misana tukusawa nga 7 ku Independence Day kwennyini. Yabadde ayina 1.6 million nga customers musindikidde za order tulina betugenda okukola nga ayina n'essimu. Ne babikwata ne babitwala misana tuku nga balinga 10 nga teri abagambako. Ne bakwata omuvubuka omulala bamuyita mu kiga ne bamukuba bubi nnyo. Ne bamutwala ye simanyi nakati gyali. Polisi yakutteko babiri naye nagenza okuwulira nti baabatadde afterwards. Ofaaki ne Mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi azze ampisaamu eggaali kyekigambo kyotegeeza ki? Emyaka ng'ebiri emabega yali ebugiri lunsulu erusoose yali ebugiri enankoma eyo n'akola statement nga gye yakola juzi. Yali mu campaign ewa Nalukoola ewange wennyini ku kyalo w'embeera ewa Mbogo. N'agamba nalina mukwano gwange basaalirwa naye kati ali compromised. Kati bwe yabadde ebugiri juzi n'akola statement era along those lines. Ekinkola obubi mu ebyo byonna mu ebyo byonna ekinkola obubi nti mu lulimi olulala agamba tawa further and better particulars. Kitegeera simanyi how I was compromised, I don't know. Bwagamba abantu tekyantegeera, I don't know what he means. Kitegeera ekiseera kyatuuka ne kimpitirirako ne mutumira ow'ekitiibwa Mwanga Kivumbi ne mugamba why my brother nange sikyamutegeera. Kyagulanyi gwe twali tumanyi nga bw'abeera n'ensonga ng'akola ki ng'akuyita ne mukola ki. These days I don't understand him. Saafuna feedback ne ngamba ne Honorable Nambeshi kuba ye chief opposition whip nga nze ndowooza nti mu nkola ya Sseruganda kigenda kukyuka naye bwe mubanga mmwe kennyini munyine sikate mwekyusiza nga temwerwaniridde tewali agenda barwanirira tewali muntu yanagenda barwana kujjako gwe Munnayuganda anyigirizibwa gwagenda okufaayo werwanidde mukyuse Uganda egenda kukyuka lwampaka fe abanyigirizibwayo fe abalina okwerwanirira
yefe abayina okwerwanako tewali agenda kutulwanirira nga ffe tutudde butuuzi tulera ngalo abaana babanje bakweredde mu makomera abaana bakweredde mu makomera nga bannayuganda mutunula mwandibadde mwengamwe ne mwesigula ne mugenda ku makubo ne mubuulira abantu ebituufu abaana babasibidde mu makomera bafiiridde mu makomera tebalina kyakugaa batana misana naye mumutula butuuzi bannayuganda tokkiriza kunyigiriza munnayuganda weekwanirire munnayuganda weekwaneko munnayuganda tewali agenda kulwanirira nga gwe teweerwaniridde kino kyekiseera bannayuganda musituke kino kyekiseera. The work we are doing in northern Uganda, when companies they are looking for workers for sugarcane, that will be when government remembers you people to send the companies to bring workers for sugarcane work. Whenever they are looking for security people, that will be when government says that, hey, company, go to northern Uganda, you will have such workers. When they are looking for workers of the less payment, that is when government will think that, hey, such people, they are there in northern Uganda. Even our own people who are working in the government, even in the defense, these are the people they are ever suffering on the ground in the position where there's no allowance, there's no what. These are the people only in northern Uganda. What type of change you people are you going to bring again? Don't lie to people to look for votes for your personal benefits. I pray to live in God. If one day, one time, Bobi Wine sits on power, that will be the day when we start eating the cake of this Uganda. First of all, our children, they are at home because we cannot afford to pay the school fees in this Uganda here. Children, they are at home. And again, you are shouting, looking for votes. You want even the parents to pay, to give you the vote. And you are buying them using 10,000. You are spending 10,000 on people just for rally. Giving them free t-shirts of yellow. And you expect these people to give you votes that you are going to bring another future for them. And that their children, they are at home. You people, stop lying. God is seeing whatever you are doing. The day when Bobi Wine comes on power, some of you people, I don't know. We shall laugh at you or we shall do what we don't know. And we shall be happy. God is seeing whatever you people you are doing to us. Ndoza bayina abanene abakuba amasimu ne balagira abavubuka abo babate. Kyennyamiza nnyo nti mu kwenyumiriza mu kuleeta eddembe mu ggwanga njogera ku President Museveni ate waliwo abakozesa image yo waliwo abakozesa kyoyinza okugamba nti negligence yo kankiyite bwe nti obutafaayo obwo ku linnya lyo abalala ne balituulamu ate ne bamalawo emirembe gwe gye waleetera abantu. Fena tukkiriza nti eno njikoze ndi mukambwe temuli mu light yadde filter kubanga kyannumye nnyo bw'oŋŋamba nti emirembe yes tewali mundu ekubiddwa tewaliwo ki naye tekitegeeza nti ekimalako abantu emirembe mundu yokka. Olaba ne weziba nsirisola okumalako abantu emirembe niwe buba bwavu malako abantu emirembe niwe babeereza okuganga ezitambula zikuba abantu nga teri azikwatako zimalako abantu emirembe. So eno tendensi y'okutambula nga abantu bagambibwanga we babawa emirembe olw'okuba tewali lutalo kati nno enjala eruma n'okusinga emmundu ng'etokota. Omuntu bw'akusangawo n'akukuba n'atakwatibwako kiruma kisinga n'emmundu ng'etokota ati si wali oweerwanako nogaa nange kanjifune muddizi. Naye bano beerimbika mu kubeera nti bawagizi bo ne batambula nga bakuba abantu. Ngenda kusaba omuntu atambulize vidiyo neetuuke kuba NRM bamobilizer. Mukimanye nti abavubuka eno batta obululu bwammwe. Abavubuka eno bongera okwonona image ya president mu bantu. Era abantu babalaba bamanya nti esasageze. Tebeefiirayo bambala t-shirt ne babba misanatu. Ne bakuba abantu omuvubuka bamukubye ne bamwasa wano wayatise oba ke bayita akawanga eggumba lya wano baali asizza. Nzaali mu kumujjanjaba nina ngambe so abutakozesa ddoboozi lyange wano kuteekawo kintu ekyo. Tuzze nga twogera ku bintu ebyo eby'okukuba abantu ng'abantu beefula ba NRM eggaali ezizenga zitambula. Recently President Museveni ndowooza tebaabikulaga wali ogenda bakuzzaayo mikono bakwewandiise kololo ndowooza kuzzaayo mikono yes. Abavubuka era baali banekedde mu ngoye zo batambulanga bakuba abantu nga bayingira mu maduuka gaabwe bababba misanatuku ne paka ne report tevangayo.
kigambibwa patroni waabwe mwami Damulira yayinza okumanya ebiyinza okusinga waawo naye kyolina okumanya they are doing more harm than good mubakozesa oba oli awo kuba commission zammwe ze mutuukirize no ku ground ze mwandiyagadde okutuukiriza nga mukozesa ba safety personnels naye olw'okuba nti babeera mu uniform nti image ejja kufaanana bubi kati mwasazeewo kwambaza abavubuka abo matishaati mubawe immunity eyo mubawe mandate eyo okukuba abantu nga bwe baagala nga tebagambwako singa tunaayimuka ne tustanding ne tugamba bwe tubasanga tubakoleko mujja kugamba nti abantu bakoze ataka ku bawagizi ba President Museveni era n'okubasiba mu basibe bateekeko n'emisango eminene ddala so nsaba mutekinge up action before ng'omulwadde tannaba kusamba ddagala because akatono abantu kebaba woninzeeko bagamba olaba bano kale kambabuuzi olaba bana ba people power they terrorize us ku live imagine if bali mu bukulembeze just imagine that olina jana mu inbox na kuweza message tutya n'okubagambako because muvuma because okunvuma tekijja kunzita nedda but ogenda n'ogamba olaba bali kino just imagine nga balina emmundu nga balina obukulembeze nga balina obusobozi so abaana ba Nuupu wallahi mbabuulira tewali munna Uganda atayagala nkyukakyuka taliyo era babalimba n'abakubira Museveni campaign baagala enkyukakyuka ne Museveni mwennyini ajjo tusaba akalulu akamba playingire wano naye mwennyini nyini ajjo tusaba akalulu atusuubiza ki nkyukakyuka gyatatuwadde buli munna Uganda ayagala abantu ndooza abatayagala nkyukakyuka ndooza be baana ba Museveni because bo munange ensi bo yaabwe naye teri munna Uganda atayagala tebakulimba tewali banange tubeeraawo n'obeera mu nyumba naffe twetaagako ekyennyanja ekitali kirime taliyo ekiri fresh ogende mulungu in Uganda. Ulira. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I have few projects that I want to finish. Naye mwennyini atusuubiza. Yeah. Because Naya Chimanyi, he needed to do better.